baddewo neglect oba tewabaddewo naye bantu bangi nnyo abalina okwemulugunya ku health institutions zaffe. Kati eno press release gye bampereza, Territorial Police investigation suspected murder and assault incidents. The Territorial Police at Katwe and Kabalagala are actively investigating a suspect murder incident involving Tumwesigye Joramu. Ti police ye Katwe eri mu kunoonyereza ekiteeberezebwa okuba nti waliwo obutemu obwakoleddwa nga bulimu Tumwesigye Joramu, a 28-year-old male resident of Machinde Division, mwana wa myaka 28, ateeberezebwa okuba nti waliwo obutemu obuteeberezebwa okuba nti erinnya lye mweliri wano mu Kampala. We are also investigating a related case of simple robbery and assault targeting Dr. Matovu Zayid, Muyanda Anthony and Odongo Alex, security guards employed at Nsambya. Baline mu kunoonyereza ku bubbi obwakoleddwa n'okutuusa obuvune ku muntu batuusako obuvune mu ye Dr. Matovu Zayid ne Muyanda Anthony ne Odongo Alex, abo ba security guards kiteeberezebwa nti baakubiddwa n'okubbibwa ne babbibwa. Preliminary findings indicate that on the night of 19th November 2019, okunoonyereza okutonotono okwakabeerawo kulaga nti ekiro kya nnaku z'omwezi 19 ky'ekyeggulu ku lunaku olwokubiri, Nsambya Hospital received Tumwesigye Joramu as a patient brought in by 6 unidentified individuals. Abantu 6 be baleese Tumwesigye Joramu. Unfortunately, the victim was pronounced dead approximately an hour after admission. Ono yafudde nga wakayite essaawa emu nga bamuleese mu ddwaliro. Following the victim's death, one individual identified by witness as Alien Skin allegedly demanded medical forms from the attending doctor. When his demands were not met, the suspect and his group reportedly assaulted the doctor and 2 security guards before fleeing the scene. Omuntu yategerekese nti Alien Skin yasabye medical forms okuzijja ku basawo bwe baaganye bwe yalabye nga tebazimuwa ye ne bakyalibe ne bakuba aba security n'abasawo. The police have since recorded statements from the victims and eyewitnesses. Investigations are ongoing to identify and apprehend the suspects involved in these criminal acts. Kunoonyereza kugenda maaso era bakolebweko ng'amateeka bwe galagira. We assure the public that efforts are underway to bring the perpetrators to justice. Further updates will be provided as new information becomes available. Polisi zaffe okuli eye Katwe ne Kabalagala bali mu kunoonyereza ku misango ebiri omuli ogw'okuba nti nno abanoonyereza ku kigambibwa nti ttemu eryatuusiddwa ku mwami Tumwesigye Joramu emyaka 28 n'obubbi okukuba omu ku basawo abakola ku Nsambya Hospital n'abasirikale 2 abakola ku Nsambya Hospital aba security. Bino byabaddewo olunaku olwajjo oluvannyuma lw'omwami Joramu Tumwesigye yabadde aleeteddwa okuba tinajjanjabwa ku ddwaliro n'amala n'afa oluvannyuma lw'okuba nti no yaleeteddwa ng'alina ebiwundu bingi. Basikaali bategeeza nti abantu abatannategeerekeka naye nga basobodde okwogeramu erinnya limu nti Alien Skin baleese omuntu ono okuba nti nafuna obujjanjabi bo kibalumiriza nti yabadde ava mu kabenje ka mmotoka. Omuntu ono olwamaze okufa kigambibwa bakakkanya ku musawo ne bamusaba ebiwandiiko byabadde ajjanjabirako omwami ono. Olwalemedde bibawa kuba babadde tebamanyi bibaddiringa nabo, kigambibwa bakakkanya ku basirikale 2 ne dokita ne babakuba era ne badduka. Poliisi yatuuse dda ku ground okwetegereza embeera omulambo gye gulimu nga kwotadde n'abasawo bano abakubiddwa, omusawo yakubiddwa ne basikaali, era ng'okunoonyereza kutandise okuzuula bani abali emabega w'ekikolwa kino era bakwatibwe. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso, tujja batubabulira wana bawaliwo ekipya ku bye tunoonyerezaako. Kakati eyo poliisi kakati ebintu biri bibiri kati awo nsobola okwogera
kuchiri kyobadde obuuza ekirina okutuweebwa kati nga tetunnaleekaana nnyo one ye mmotoka Joramu gye yabadde avuga okay eyamukoonye oba gye yakoonyesezza soke ku gye yabadde avuga ye mmotoka erina okujja ekigenda okuyamba alien skin oba ekigenda okuyamba poliisi emmotoka eyo kubaawo emmotoka eyo kulaga we yatomedde neyabadde agivuga ng'ali ku steeringi yakubye mutwe ku steeringi yakubye ekifuba ku steeringi kuba yabuuseemu awo wakati awe wagenda okutulaga statement yemu gye bawandiise nti abantu ne bajja no n'abuukamu then abantu ne bajja kakati kikigenda okuyamba nti kati alien skin okumujja kugwa obutemu kwakati wano okusinziira ku poliisi alien skin agenda kuvunaanibwa butemu anoonyerezebwako gwa butemu nti bo poliisi version eri eya mwana emmotoka ya Manu yamulemeredde bo essaawa zino bakinoonyerezaako as secondary but primary banoonyereza muntu yattiddwa ate yafiiridde mu maka ga alien skin ogenda ku version ya gundi oli omwana agamba nti bamutomeredde waka generations bamutomeredde waka ani yamutomedde naye tuba tumwagala ontegedde malu okukanoonya wano video ka generations osegedde nti keywords ezo ziba nkulu nnyo mu kunoonyereza kigambo kyogera namulengedde ne namulabye bibiri byanjawulo osegedde nti osobola okugamba namulengedde emmotoka yamutomeredde waka yabamutwala ensambya nga bamulekayo nga mulamu bagenza okukubira papa nga Joramu yalugenze maama kiine emmotoka yamutomeredde waka kakati emmotoka yamutomeredde waka bino bye byokkuba bigenda kuba byangu bya kuprovinga nti waliwo videos alien skin ng'ali wabweru annyonnyola nga bwe bagenda okkuba bagenda bakuba engatto baziwulire nti zirumwa n'okusinga empiso ezo videos weeziri kati ekikulu kigenda kuba wali eri omwana yatuuse atyawo yabadde kiki ekyamutuusizzaawo so ebisigadde tuyinza okudda enkya bwe wanaabaawo anything naye amaanyi g'ekivubuka bino byonna tubyogera mwe mutulaba nga board school n'ebiringa ebyo naye tukkakkane